If successful, further student will receive an offer for scholarship as part of their offer to program. Early outcome for scholarship will not be available. Abana Uganda, obadde okimanyi nti nno osobola okwefunira scholarship n'ogende Australia. Abantu abamu mubadde mumbuuza ne muŋŋamba Charles scholarship zaaweddeyo ne mbagamba nedda scholarship tezindaba kugoyo ngenda baterayo scholarship. Watching this video ng'ogenda Australia olabe zino Australia nsi nsajja wenkugamba ensi ensajja ezoogera oluzungu olinda ki woli jangu tugende maaso yangwa watch this video abantu mwena watching video until the end mukama bampere kye musinga okwagala jangu waneeno owandiike university osobola link eri awo University of the Sunshine Coast oba n'oteekamu Australian Government Research University weegendereze link ez'abafere nnyingi jangu waneeno kweno eno gundi yennyini nga woogiraba bweti jangu ogikwatemu wonoogikwatamu dde obugambo wano butono kanji zoominge wano ogirabe bulungi bwetyo gundi yeefaanana logo yaabwe entuufu Australian Government Research Program RTP International Scholarship muwulidde International Scholarship teno nzuuminze nnyo eno wekangendeko okay nga bakugamba waneeno eno program ebirungi ebigiriko eri fully funded eno program ebirungi ebirala ebigiriko nti bagenda kuwa accommodation w'osula nga at least bagenda gikuwa abantu abali international ng'oli outside kankulageko wano katono bakugamba waneeno bakugamba pa anyo bakugamba waneeno naye njagala nkulage nti sente zibasasula gwe naye international candidate will be awarded a tuition free offset scholarship for the duration of program for further information refer bichi ndowooza ekyo mukirabye kati openings zigenda kubeerawo nga 1st June kyobola bambagambye prepare tukikube closing date ya August manya abaana bagenda kujanguyira baja applying olindaki kati assessment ndowooza ogiraba kati outcomes wonoobeera nga bakugize bagenda kusindikira ebbaluwa egenda okutandika ABCD and G naye ngenda kubayisa mu steps zino esatu zezitya wobeera nga ogenda kutandika bakugamba waliwo step esooka oyina okufuna abantu nga wonogamba nina mashaalo nina gundi nakuwandikira ebbaluwa nti ye referiwo nakugamba muna omuntu ono biki oba teacherwo oba kiki bwe bito referees bagambe waneeno applicants must provide 2 referees report to support their application yesooka eyokubiri reference must have knowledge of the applicant's qualifications level. Referrals omuntu yenna agenda okureferring nga tofuna muntu w'omukatale omugambe muneyenze jangu referring nedda omuntu oyo alina okubeera nga amanyiko ku research oyo. Referrals must be further or career supervisors. If you are applying through the professional experience pathway, at least one referral must be able to comment on relevant work experience. Omuntu yena agenda okwapulayinga ku bino ebintu alina okubeera nga akomentinga nga onogamba nti omuntu nze kati ndi mu bintu bya nursing nga nsobola ogamba yes ono omuntu ono agenda for further education because ayagala okweyongerayo kubeera nga amanye engeri we bakuba empiso we bakola batya ebintu bwe bito which means referral oyo omuntu agenda okureferring alina okubeera nga amanyiiko ku ebyo byogenda okukola okitegedde ng'asobola obistatinga mu lupapula lwagenda okugira. Applicants must request their referrals submit their written report directly to UNIC using the online RTP referrals report form for the round closing date. Ndowooza eyo report osobola okulikingako waneeno n'ogenda n'okola ki n'ogifuna oba okitegedde saagala nnyo kugenda ngenzeeyo ate oba okitegedde ajja waneeno akilikingawo n'ajja waneeno n'akola ki n'agigira then n'agamba submit kansubire ekyo mukigize. Okay, tetugenda kulwawo nnyo
katuddeyo ye bannange saagala kuddayo okay kale kanzireyo bannange wootawaakinga vidiyo eno kuggwayo ngenda kulaba abantu abagibwakinga wootagimalaayo ngenda kukoma wano okubeera nga mbiteekayo cause I put in naye nga bwe mba temubiraba nange sigenda nja kubateerangayo naye nga sibi explaininga bwe muba nga temumalaayo ne bakugamba wano eno UNC will request the report on behalf of the bwe bityo njibalaze tugende ku number 2 gundi step number 2 bakugamba wano read the HDR sponsorship award gundi jangu wano ogiclicking emotandika ogisoma sigenda nze genda yeyo tugenda kugira application form the guideline the guidance biki byonna kati download the forms and complete them woba nga really oyagala gundi jangu wano gambe nti download Oja no downloadinga ogenda kugenda bagamba please see the exemplar document for 2 examples prepared by Dean. Gwe kenyini jangu wano wobanga tomanyi okwatewo wonokwatawo egenda kulaga badini obakali babayita badini badini bana abagundi aba university naye simanyi waneno gundi yange tegenda kiraga wanene ekyange ekiganye naye eguddewo gundi endala I think you could not see it so gwenga gwe labayo example eyo if you want to apply jangu waneno o downloading egundi zino otandika ku applyinga when you are done with the application these 3 steps ogenda kujja waneno step eno yesembayo applicants must submit both HDR program application and bichi eyo form eyo jojuze eyo jobogenda okola kyo okubeera ngo basindikira abagamba attach the RPT application bichi document rerere byonna if successful further student will receive an offer for scholarship as part of their offer to program early outcome for scholarship will not be available kati ndowooza mukimanyi ale nga June nja kubamba jjukiza nga June apply gundi eno kansubire eno video ebadde useful joli commenting ekintu kyoyagalako tovuma tukola ki commenting giwe thumbs up gilikingeko gamba abantu abalala bajje babeere nga balaba videos zange nange munzizeemu amaanyi I love you may God bless you ciao